nga 18 omwezi ogwokubiri Namutikwa w'enkuba eyafudde empa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo yaleka ebintu bingi byonooneddwa. Amasomero okuli St Henry's Primary School kw'ossa ne St Charles Lwanga Primary agasangibwa e Kisamula mu disitulikiti y'Empigi nago tegasimattuka. Eno ebizimbe okwali ne kabuyonjo y'essomero byasigala ku ttaka. Okuva olwo abayizi n'abasomesa babadde beeyambira mu kabuyonjo y'Ekereziya. Twatunula nga tulina mbeera yonna ya kutuyamba. Abakereziya basobola okutwazika ku ttooyi eya Kereziya abaana baffe basobole okubanga bagendamu. Abaddukanya essomero mbategeezezza nga bwe baali banaatera okuwalirizibwa okuliggala olw'okubulwa abayizi bano we beeyambira. Embeera yali mbi nnyo nga tugenda kuggala ssomero ddiro najja n'agamba get other option essomero temuliggala. Kino kyawaliriza abazadde mu kitundu kino okwekolamu omulimu ne basonda ensimbi ezaddaabiriza kabuyonjo eyali yasuulibwa enkuba. Bwekisamula LC1 n'akubira ab'ekyalo omulanga abatukolamu omulimu omulungi ennyo ne basonda ssente mu bungi ddala toilet neddawo. Twebaza ne sekwebaza. Abaatuwa seminti baatuwa obuyambi ne tuddabiza tooyi eno bwe yaggwa ekizibu kyakenderako kubanga tooyi ya church gye baali batuwadde yali ntono nga temala kapasite y'abaana omuwendo gw'abaana mungiko okubeera nkozesa tooyi ey'obuzigo obubiri. Abakulembeze ku disitulikiti y'Empigi batandise ku kaweefube w'okulaba nga bazimba kabuyonjo empya ku ssomero lino. Era nga kuli benjigiriza ku disitulikiti n'olukiiko lwange nensaba DEO ne CAO olaba nga banoonya ssente wonna basobola ozikwata bazimbe essomero tooyi empya. Tooyi ono weetuuse ne musanyufu nti omulimu gutambula. Bategeezezza ng'amasomero agasinga mu kitundu bwe galina okusoomooza kwa kabuyonjo olw'abayizi abangi be balina ate nga ziri mu mbeera mbi. Anja ali mu mbeera embi galina toilet yemu mwe mugenda teacher mwe mugenda headmaster mwe mugenda abaana abawala mwe mugenda abaana abalenzi. Tulina obuzibu bungi nnyo amasomero gaffe galina tooyi yemu n'amalala na toilet ziriwo nkadde zikaddiye nnyo tooyi zigenda mu mbeera mbi tooyi zimaze emyaka mingi nnyo. Tukitegedde nga n'essomero lino bwe lirina n'okusoomoozebwa okw'obutaba na nnyumba z'abasomesa. Baffe basula wabi nnyo bali mu mbeera mbi ennyumba zaabwe mbi era sawa yonna kibuyaga bwajja azitwala tewali we bagenda kubeera nga basula. Tusaba disitulikiti ewulira okuwanjaga kwaffe ffe tudduukirire ng'abantu nga. Omulimu gw'okuzimba kabuyonjo empya gwakuwemmenta obukadde bw'ensimbi 32 nga mu kaseera kano esigadde kuserekwa.